ababadde batandise okuba nti nate bagamba Chosen Becky okuba nti no awummula olw'okuba nti no munnange muzito avuddeyo nalyoka agamba nti mumwesonyiwe. Chosen Becky avuddeyo nalyoka agamba nti mulekerawo okuba nti no mumusaasira ekiseera kino kyalimu ate we yeetaagire nnyo okuba nti nate akola okitegeera jjukira nti ono ali lubuto lw'omwami we Ssekajja era nga bombi basuubira okufuna omwana waabwe omwana agenda okubeera ng'asooka mu babiri bano. Jjukira nti buli omu ayinayo abaana Ssekajja ayina ne Chosen Becky ayina naye ono omwana agenda okubeera ng'asoose nga wa Chosen Becky ne Ssekajja. Katubeere nga tukuwa akatambike. I love working at this stage. Bambi temunsaasira. Becky bambi alabika akoye nedda banneesikoye. Ate njagala nkole mbeere flexible. Munkubireko okuba essimu obuukinge nnyimbe ku mukolo gwenga nina vibe aye naku zino manyi n'okutema abagole ensimbi woba manyi toyina vibe ku mukolo tompita nzikiriza ogwo kagunsubwe kubanga nze vibe bw'oba ready wali ku kapyata enamba y'essimu yiyo waggulu mumbuukinge enkole njagala kukola bwe tukola tukola exercises. Yes, subscribing, liking, like obaka bwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior una avuddeyo n'atabuka agambye nti mwesonyiwe Teddy Bugingo. Muve ku Teddy Bugingo mumwesonyiyire ddala. Katubeere nga tubikuwa. Omukazi mwavuma Teddy. Ne muvuma Teddy. Mukazi watu yamala emyaka 20 something in that marriage. Abakyala mwenna mukimanyi okumala emyaka agasoba mu 20 mu bufumbo. Naye abantu bakuyisanga kasasiro. Nze kiriyanga omutokera ku macha nagoba mama wange ewaka. Naye Teddy bamuyisa bubi. That's a fact. Kati n'abaana be ne banyiiga. Kati when you get problems, don't expect your kids to come. Abaana bo batuufu. Nze Junior era buli omu akimanyi awo sizanyirawo tusobola okuginika ebinnyo obudde ne buziba niwe obuyagala kulaba nze nsobola okutta omuntu ku kintu kimu my mom awo nkuttira ddala awo oba ogenze kufa. Kakati wamma mu abaana ba Pastor Bugingo, stand with your mother. That's the right thing to do. Muyimirire temugenda nayo. Mukazi bamugoba mukazi ne bamuvuma. Teddy bambi ne bamuvuma mukazi watu. Nenga okulakulanye n'omusajja muyise munnaku nafuna abalala. Kati yagala abaana bakube mu ngalo. Nze ate babaana mwemba wagira. We are what we are together. Kumama mama ng'olwanirira maama wo nkuwagira ompitanga n'enkulwanirako. Nze njagala nnyo omuntu ng'olwanirira maama wo ompitanga. Awo wendi sikyukanga awo. So abaana ba Pastor Bugingo, they went through trauma. Have you ever been with your dad? Nakera kumacha wama na agoba mama omaka. Nabachawa nabavuma navuma mama ombo noti mulwadde wa kikulukutu. Nzira mnenze ku mama wange. Aga Katonda mu ggulu awo tuba tugenze kuttingana. Nze Junior ne bwonvuma. Ne bungamba Junior nkututteko buli kimu. Naye ku mama awo otegeera nti ndi musajja muzibu. Awo otegeera nti Junior ndi mutemu. There you know I'm capable of killing. Wotegeera nti amajambiya abasindikira abantu abate nkugulira ow'emmundu n'akutta. Awo nkugulira ow'emmundu ku maama wange. Bananga awo nkugulira ow'emmundu gwe. Awo otegeera nti abatemumanyi gye bali.
Rema Namakula alumbiddwa. Ani amulumbye? Abudumulasi avuddeyo naloka agamba nti Rema Namakula luli eri nga tannayingira bufumbo munnange nga bamubuukinga nnyo naye kati bukya yayingira obufumbo nti munnange okumubuukinga kwakendeera katubeere nga nabyo tubikuwa. Tubulaba timamu Rema hype gye yayina luli ne gyayina kati. Rema mwanyinaze Namakula ogiraba nti baana yazibeerangako emirundi nga mu wiiki ayinza okubeera ku baana 5 kati oyinza omunoonya mu mwezi baana gyalimu nga taliitewali bajja mugula nnaku nkulu ate nga amaze kusaba taata dokita ngenda kuyimbako essembabule ayinza lumuteekako abamutambulirako awo okuyimba we kugendera ebyo tebabigatta Chechividdeko ennaku zino kyovulaba bagamba bano abalala babeerawo awo nga mubabuuza mufumbirwa ddi muzaala ddi agakati ate nfumbira ate n'omusajja nteekeko amateeka nyina okufumbira omusajja emmere ate nyina okumulabirira ate ng'okuyimba akyakwagala kwakunoonyamu ssente oluusi ne maneja wamugambye tovulaba bamaneja basinga baba babaagala nosanga maneja yeeyagalira omuyimbi we anti laavu esinga laavu ina amaanyi eyinza okusinga omulimu business akaana kajja ne kakubira omuyimbi wo kibooko ne kakanya omukono omuyimbi n'omugawula leero tugenda sembabule laga asigenda boyfriend wange ng'anyi twali tubirabyeko akaana nga kakanya omukono nagamba manager nga mpulira sijja kgenda kati olwoba obigasse bibiri omuyimbi aba akulemye kati manager ajjayo naga kati kangattewo ebi kambe boyfriend ate kambe manager era abasinga bamba balya bakwati babibalaga beegaana n'okwegaana naye ffe tuba tubimanya abali munda. Rape munnange wuuno avuddeyo n'abaako byayogera era ng'abuulirira abasiraamu abali mu kisiibo katukuwa katambi kano. Tali mufumbo kyokka tetuyagala genda ku muzikiti kusaala wabula onoonya seeka onoonya muntu wa ddiini yo agenda kusangawo kubanga bali eri abatali basiraamu agenda mu bbaala n'asanga eyo omwami we n'amuwasa kakati gwe Shadia gwe Mariam ayagala seeka ayagala gundi ayagala omusajja w'eddiini yo oli mu nnyumba gy'osaalira ne ku jjuma togenze ku muzikiti hajja tokikoze otya omanyi nabadde mpita ayiteeyo nensanga omukyala ayogerako abaana abawala abatalina basajja okugenda okusalira ku muzikiti nasese kubanga byadde ayogera ate nga bituufu leka mbabulireko waba oyagala omusajja ow'eddiini yo olunaku lw'ejjuma ddala wettanire nnyo kubanga abasajja babeera ku mizikiti eyo ate abaana abagogofu baithawa abaana ab'obulenzi nga yakubye ekanzu ye mashallah ng'enetirio abaana abalenzi bateekamu ssente ng'erina ettirio likola liti okiwulira so mu bufunze genda tekeerako okiwulira keerako osooka obeereko awo mu parking abaana bagira amamotoka agamalayo osooka observing a situation beera nga bw'otambulawo mu parking bw'osanga bamaseeka bali awo bafuluma bagenda mu kusala bwe bagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu basooke bawulire eddoboozi bagamba alhamdulillah mashallah okitegeera beera ng'oli mwana mugonvu teddoboozi totandika kwasimula toyogera nga bwembwatuka ssaawa zino mukwano teddoboozi ogambe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seeka ramadan mubarak nga tebwotaba tunuulidde nnyo toba mukalu nnyo nabweteme toba mukalu nnyo naye nga muleka babuulireko by the way sina mu ramadan mukayo mugende ku mizikiti yes
mugende ku mizikiti zomanyi Juma nagisaliranga nnyo ku mizikiti nasalanga nnyo Juma ku mizikiti kyemmanyi abanda banga era nga nzija ka hajjat mashallah nenzija netwala kukwata already naye ne nali sinaba kufumbirwa nasaliranga nnyo Juma ku mizikiti buli wenfuna opportunity egenda ku mizikiti I would go ku mizikiti so temufiira nnyo mu nnyumba temufiira nnyo ku maduuka gammwe essaawa ze Juma size saawa zogenda osinga okukoleramu okitegeera edduuka ligale ku ssaawa zo Juma genda ku muzikiti osaale ogenda kuba ovaayo haji nga naye bw'avaayo akubuzeyo haji tuddawa kankutwaleko okitegeera haji omugamba haji nkolera waneno mu kibuga just mbadde nze kusala gamba okolera ku dduuka ki nange munnange ntera okujja waneno okusala mugenda ogirayo batenga mukyusiza obunamba geno gire batinga mchusizo obunamba tugeno gire batinga tugenze mu kuwoowa mashallah so temufiira nnyo mu nyumba muzifulume get out of those houses but dress up okitegeera yes dress up yambala hijab kati nganze bonda bawenkubyeko ekijala bibu kyange okitegeera mashallah haji yakigula okiwulira haji yagula ekijala bibu funa ekijala bibu weebikke ng'omuntu ne waba agamba atya ka makeup keeko okiwulira bagenda gamba tetukiriza makeup bannaye mwekoleko baddiyale mwekoleko Bannange musiime ku Bebe Cool ani avuddeyo n'abeera ng'ate abajjukiza akatambi kaakano munnange n'avuddeyo n'alyoka agamba nti Bebe Cool asaanidde okuba nti n'ate asiimibwa. Abaganda balina olugero lugamba nti entasiimwa ebula agiwa. Bannayuganda Bebe Cool akyusizza obulamu bw'abantu bangi nnyo kati ndi mu sekta ya social media. Pa social media be Uganda abasinga Bebe Cool ayina wabatuusizza. Bebe Cool ayina wabatuusizza. Wetugenda mu campaign wano abaana ba silent majority ne unstoppable Bebe Cool yatusakira omulimo. Twagenda mu campaign nga tugenze ngaba wagizi ate nga tugenzera ng'abakozi kuba twasasulwanga. So na tube tukola byonna oyinza okwa toli fani wa Bebe Cool nenga wagenda mu team silent majority oba unstoppable Bebe Cool yakuwa omulimo ekyo kyokka kimwebazeeko ogambe nti kale Bebe Cool simuwagira Bebe Cool simwagala ne Bebe Cool yampa omulimo era newobeeranga mu discussion yo nayo nange omuntu ateeka Bebe Cool wansi vaawo oba omu defending temwerabiranga obudde bukyali. Tutandise okulaba ku zi video ezimu ng'abantu abamu muli mu video ezo naye nga zaagala okukakkanya Bebe Cool naye nga gwe mwagala okukakkanya yabawa omulimo. Bebe Cool ababeereddewo. Bebe Cool abawadde bizinensi nga kiri ku likodi Bebe Cool ne wafuna gigi ne oba oli fani we n'ogenda ku gigi eyo akusasula talinga bayimbi balala be Uganda nti Bebe Cool agamba nti okerigo tugende tukole nakuwa nagamba olunaku luwedde kwata kino eky'ekkumi oyo abata kyakutwalanga fani aba akututenga omukozi we. So bannange Bebe Cool level ndala abaana ba social media mbalaba mutandise ne mumanye nti aba bayimbi nabo ababawaga babalabidde ku Bebe Cool. Yes abimbi basinga Eddie Mezaya ayina kyagamba wano. Kati mwenna abakayana muli babloga muli bakozi ba Bebe Cool ng'omuntu yabateeka ku mulimu kuwaana Museveni kuwaana NRM na kuwaana ye mweyita babloga babateeka ku mulimu kuvuma Bobi Wine n'abalala mweyita babloga mujja ku page kuzina nojja n'ozina n'ofuna abagoberezi kakadde naye okere ku macha weyite bloga. You are a content creator. Naye omuntu asobola okubeera byombi n'abeera content creator era bloga nga munnamawulire bloga nga bwendi bus driver ate bloga. Buli muntu asobola okukikola. Ekintu kino kigendera ku ekyo ky'otadde mu public enneeyisaayo. Oba kitegeera
era babbuloga betulina bebano omusajja gwe bayita Kakensa Henry Ndugwa is a blogger plus. Rita Love Kagwa is a blogger plus. Penge is a blogger plus. Njogera kubali mu diaspora. Eddie Mizaya is a blogger plus. Tuli aba. Nti Penge bagamba mbuno yefuula. That is blogging. Eddie Mizaya mbu simanyi ate leero wegula simanyi namba wengo, that is blogging. Ekyo ndowooza banaye tukitegedde. Oli najja ne bagamba Ntambi avuma atayagala NRM abeera ate mu association oba mu SACCO. Ntambi kituufu NUP Kasuku abadde tavaayo ng'atya n'okwogera tali nganzi. Bayina ku internet kuno nze nzekka abadde avumwa ku NRM kubanga nze sinywangamu wadde akacupa ka soda nti mbadde nkolera ssente. Aga Katonda mu ggulu Mukama okunzita leero sinywangamu wadde ka chapati. Kitegeeza nze mbadde nkola kye njagala. Nze mbadde omutuufu okkaayana. Naye mmwe abakaayana mubadde ku mulimu tugende ku Ntambi n'abalala abamanyikiddwa nti nno ba opposition baganyulwa batya mu ssente zino. Bwettu etambudde obadde mulabi mulungi elo kwekubira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.